Yes, natete kulisa mu bubako owo mreba Soul TV tuchagenda maaso program ya Omusunsuzi ensonga zonna ez'amawulire nga bwe bagatambudde tuba 12 paka saa 2 ez'okumakya banaffe aba M10 akadde kano bakujjukiza ne bagamba nti campaign egenda maaso yiyo eya M10 mama nyabo waka abagamba kyolina okukola kimu kyokka teeka emitwalo 2 oba okusingawo ku nkola eya mobile money ojja kuba namukisa omu ayinza okuwangula ku motoka ezo kapyata succeed ziri 24 zatekeddwamu obumbi bubiri n'okusingawo kale nno nawe beera namukisa nga weeteekateeka okuyingira mu campaign eno bagamba nti okumanya ebisingawo kuba enamba eya customer care eri emu noti oba 10 nga si yakusasulira oyinza okuba enamba ekubeera yokka singa obeera owangudde eri 0312120000 beba M10 abagamba nti everywhere you go ate nga ekitongole nga kyo kirungamizibwa ekitongole eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission ate nga banka enkulu mu ggwanga yevunaanyizibwa ku nteekateeka eno eya mobile money. M10 everywhere you go. Ate bannaffe aba Stanbic Bank aboogera naawe buli muntu sekinnoomu teweetaaga kubanga olina bizinesi nnene naawe wooli osobola okutandika n'ogulawo account nabo bakukwate ku mukono mpola mpola ogende ng'otambula olugendo wonaabumalirako nga olina obujulizi ate obutagambika. Kati bannaffe naddala abakyala mbakubiriza omanye akadde kano ke tulimu ka kutereka nsimbi kwekwatakwata mpola mpola okulaba nga tukulaakulana genda ogulewo account. Abalina abakugu abajja okuyambako n'okulungamya ku butya bw'osobola okukozesa akasimbi ako koonaaboterese nabo ate nga bakwongerako amagoba bagenda bakwogerako amagoba ndowooza olaba emigaso egirimu. Ensimbi zijje wansi w'ekitanda zijjeeyo mu kitooke zijjeeyo yonna yonna gye waziteeka adduka misinde genda ogulewo account ne bannaffe aba Stanbic Bank. Gwe munaffe muna bizinensi akirimu akadde kano naawe obeetaaga tereka nabo ssente amagoba gojja okubanga ofuna gajja kuyamba okubanga oboostinga ate bizinensi yo ate nga ensimbi zo zibeera safe bulungi tosobola gamba nti ssente zange ate neeraliikiridde kino nakiri nedda. Bannaffe aba Stanbic Bank bwe batyo bwe bagamba genda ku ttabi lyonna eri kuli okumpi genda nendaga muntu yo osobola okubanga ogulawo account ate obeegatteko bo bagende mu maaso n'okubanga batambula wamu mu lugendo lwo nga bakutte ku mukono. Stanbic Bank bagamba nti byonna bisoboka. Weewaawo tugamba nti bannaffe abazze okuwonya embeera naddala gw'oyagala okubanga obako ne woogula oyagala okuba nate ng'obako ne woobeera tewali kintu kinyuma kubanga olinako wootudde ekyo genda kukola otya bekwate bannaffe abalukoba Site Limited bagamba nti bano Site Limited bano bagamba nti bokka abasaale abagenda okuyamba okujja nate mu kunyiizira okukaba amaziga ogula ettaka ery'empewo bagamba nti bokka abalina enteekateeka ey'okulaba nga baguza ekintu kiki ekituufu okuwonya ekintu ekikyamu. Bano bagamba nti ekintu kiri kimu ky'oba olina okukola wuliriza ku nsonga y'ettaka ogenda kikola otya akadde kamu n'ekitundu osobola okuba nate ng'ofuna poloti yo era mu mbeera bagamba nti osobola okubateresa akasimbiko okuva kakadde emitwalo 5 3 okutuuka bw'oyagala poloti bw'ogyagala era bagamba nti bali mu bitundu byonna okwetoloola Uganda. Kitegeeza ki nti bano basaale mu kubanga bakujja mu mbeera ey'okunyiiziira banzibye n'ebiringa ebyo. Bagamba nti kumanya ebisinga ogenda kubasanga wali mukono kiyunga oba kuzina essimu wammanga noti 742 54 27 47 neya M10 eri 0787 95 47 88 beba Lukoba Sites Limited, your home assured. Bebo. Nkale tweyongerayo mu nsonga ez'enjawulo ez'amawulire tutudde kwa mu nsawe lyesose munaffe yakivuddemu kati ali kiriyadi mbaka gwe twogerako mbaka w'ebugweri Abudu Katuntu kooti ejulirwamu olunaku olwajjo munaffe Samuel Galinsonga wa FDC yali amututte mu mbuga z'amateeka. Galinsonga yakwata kyakusatu Luzalaga kikolanga we twalengera munnaffe eyali omubaka wa municipal ye Nansana Sebunya mukujjayo munnaffe ani Wakayima nele kutecha kusatu nanga temukola nze kyonna mu musikambule y'omulangirire nze era kyatuukirira naye kakati ono kyata tekyatuukiridde yakwata ekyokubiri ali munna NRM ate yemulugunya bamuyita Dani Ibaale ate yagenda kwemulugunya akwata ekyokusatu n'agamba nti ono omukulu yali agulidde abalonzi kati abalamuzi bagamba nti kale wayinza okubanga omukulu yagulira abalonzi weema mu kiseera ekya kampeyini obanga kabineti zinatuuka naye era olemedde okuprovinga nti ddala waliwo ensonga y'okugulira abalonzi kale ogwo nagwo ne gugobwa. Sabbiiti ejja tusuubira ogombako omukyalo w'Emityana ogambye
nze nyina ekirowoozo ekigamba nti NRM sinetegefu kuddamu kuluzinga by election sabbiiti ejja bwatabeereshuka kezibeereza ddi Joyce baagala ne mukyala minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba nabo bajja kubeera nga nabo basala eggoye koti tusubire nti koti esobola ogamba nti baagala sigalayo simanyi okusinziira ku bujulizi esobola ogamba sigalayo oba vaayo kubanga betulaba bululo yali Imagine yali nene mutwalo gomukaaga something like that naye bajja kuddayo ekolera ku bujulizi zabika emipiira era omulamuzi bulijjo muwulira ng'ali kkiriya akivaamu naye bwodde ne bweru n'ogamba omulamuzi yambonereza yakoze ki aga okusinziira ku si byange naye okusinziira ku katugulindirire naye katusabe bisobola okuba nga bitambula bulungi banaye okusaba kwa Lord Mayor oba ekirowoozo ky'okusiba abantu amayisa singa omuntu aba atomedde omuntu kyabuntu nti kisinziira waliwo omuntu atomera omuntu n'ekigendererwa kyakumutta nadda n'emabega ne kati waliwo akatambi akabaddeko olunaku olwejjo ku mikutu era katambula olabira era nti omuntu yafudde yes ow'ekimotoka okutomera omuntu si kirungi era sitetukikkiriza nowa booda envuga ye ebiseera ebisinga n'envuga gye batambuliramu naye ogenda okulaba nga yakibogwe ate nga nedriver toyinza munenya kubanga bw'otunulira ye yayitidde ku mukono gw'abapasenja aye nga driver ali eri katonda agenda okutandinga batate okuyingira kibayita nti olumbe lwali okuyise kati amayisa simanyi bwe banaabisunsula no kinaasinzira ku gravity n'okunoonyeza kunabanga kubaddewo bwe kizuulwa nti otomedde notta mu bugenderevu n'endowooza ekyo nakyo kuba n'omuntu asse mu bugenderevu okukiprovinga nti asse mu bugenderevu era kooti etwala akaseera manslaughter omuli awo biki ne bagenda nga bagira mpolampola yatta sitagenderedde ate nabo n'obubenje toyinza kubugerekera muntu bintu bingi ebivaako obubenje nga baba abakulembeze balina okutereeza olunaku olwaleero kati bw'otuuka essalaamu oluguudo omuntu bwakola kati ow'essalaama ayinza okuvuga n'ava eno namutomerera eri nonga nti namutomeredde naye nga luguudo kubanga mulina okuba nga bonna muvugirawo ewamu kati awo nawo bwafaanga nti omwana w'omuntu n'okwekwasa gwe tomanya luguudo lw'oliko hati kyenkugambye oza nti yangenderedde okuntomera naye nga luguudo nga lwe luleese embeera bwetyo sajja awugula ekinnya bw'ati n'akuyitirako ate nga toyinza munenya naye nga munnaffe Kalonzo Musyoka agudde mu bintu owa Wiper Leaders Party oyo twamwogerako ataafuna kifo kya runmate Azimao la Umoja mu nteekateeka eyo kakati bakkanyiza ne President Uhuru Kenyatta aliko ne bagamba nti mu nteekateeka yaabwe ya Azimao singa Raila Amolo Odinga anaayitamu anagenda kufuuka Prime Minister kye bamuwadde bamugamba nti vaayo eri mpolampola tozimba mutima jangu wadde Martha Karua yatwala kiri tova mu kibiina President Kenyatta yayogedde yamusobodde okumwogerezaganyako akkiriza hani kakati bakkanyiza bonna nti ye teyitawo kati Odinga ne Kenyatta batudde kya Prime Minister akawulo konna konna tokawaggapo ndowooza Raila Odinga engeri gy'abalamu ekibalo kati bw'olaba musajja mukulu oyo Kalonzo abadde ayina following nga y'omuntu ate mu mbeera yemu nekijja nga lirimu okuggwa ngeri dominant mu nteekateeka z'obukulembeze mu ddamu ggwanga erya Kenya bannaffe si mu kikuyu tugenda okulaba nti kitegeeza yegasse ku masa azinze kati Ruto ekibalo ndowooza ogenda okulaba nti omusajja bongera mussaako tabu naye mugenda kukyalumu nga tuli wano era tujja bagamba nti Ruto abawangudde bamukubye ebyamagero bibaawo ng'alayira kubanga kakati ebintu bino byonna biragira ddala nti talinamu ekyosiza okusinziira ku tebaita okutaayiza abasajja bataayiza nti bamutaayiza buli wamu anti okutaayiza ne decision making okumumalako oyinza okuntayiriza wano ng'olowooza nti badde ngenda kuyita wano naye engeri gye mbuukamu nti omanyi nga ekonomi ya Uganda bwebuuka ekonomi ya Uganda kale katugende tulabe Daily Monitor byawandiise naye nga bannaffe ab'eggwanga erya Take bagezezzaako bamaze okuwandiikira ekitongole eky'amawanga amagatte ekya UN okuba nti bakyusa erinnya lyabwe ery'ensi bagite Tarkiye njawulo ki kyawukana eri Taki ne Tarkiye bakiteesaako dda okuba nti erinnya eryo likyuka Tarkiye balina ekinyonyi kye beekuusaako mu ggwanga lyabwe naye nga mu luzungu bw'ogenda mu dictionary kitegeeza something that fails badly
ekigwa oba nekikomekerezebwa mumerembe kati bo bagaka bakyuse erinnya lyabwe eryo okusinzira bo nga bo kubanga lina culture yaabwe bo nga bo gye bakkirizaamu kati bagamba nti kigendemu n'akananka waggulu munaffe president Tayipu yabaga nti kitandike bunnambiro Erdogan nga olaba Kenya Kenyatta bakulembeze bagala kwetuuma mawanga gaabwe kati abo nabo erinnya ndowooza bw'okyusa erinnya nga tokyusiza era mbeera enyigiriza engeri gyatwalamu bannatake speed eyayiriye naye ttake walungi ne flaga zizo zatandise dda okuba nga balina geto lwakuba nti ffe Uganda emanyiddwa bagamba mbu tuli bubi anti batutwala nga developing countries abankuseere kati bakwatako obubi bibi ne bagenda ne batwanjula eyo naye tetulina wano muyenga tetulina kololo wali eri ejindi temulabawo somanyize sagala nnyo kwegumya balina geto waneeno mu covid twalaba buyindi ne tukwatana okukyuka mu ndowooza olaba bagenda kwongerako obunanka waggulu obubiri buli n'okwongerako eno ebadde EY ejja kudda eri side efuuke KIYE take ne tarukiye era Turkey okusinziira ku accent yaffe kati bali be bagamba tara efuuka tarukiye oyagaga God ebyo bitu byo tembiwulira kukyuka eve mu ttake efuuke tarukiye kale yenteekateeka eyo bannaffe abo nabo kye baliko akadde kano kale tugende mu Daily Monitor tulabe ensonga zawandise wano matters Uganda matters the last moments batugambye wano nti okusinziira ku nnamba bo ze balina bagamba nti abangulikaani baali 23 abakatuliki baali 22 n'abayisiraamu baali 17 mu nteekateeka eno ey'okujaguza oba okujjukira bannaffe abo ate kino kyekisolo kye bayita eŋŋamiya so tulabe musajja mukulu ono tulabe ekyatugamba tulabe ate sayidi eyo wakedde watya ate kwa baali mu bitundu by'e Namugongo tulabe entambula y'ebidduka ekedde etya Robert Mutebika tukuwe ekyanya otubuulire entambula y'ebidduka ekedde etya mu bitundu ebyo wokedde enkyaleero abagenda maaso n'okulaba program Omusunsuzi mbalamusizaako nnyo nnyini ddala ako nammwe abali mu studio abagenda maaso n'okuweereza ssaawa zino ndi wano enaalya nga kyojje ofulume wali ku Northern Bypass naye ng'ekindeese kwe kubalaga entambula y'ebidduka bweyimiridde erudde eno kuba naffe abakozesa ebitundu eby'e Namugongo kyali wajjala anaalya kira n'ebitundu ebyekireka n'ebitundu ebirinaanyeewo twagadde tubalageko butya embeera bweyimiridde erudde eno naye nga ekiri wano enaalya nga oyolekera okuyingira ate ogatta wali ku Namugongo kyekino kyogera maaso n'okulaba kekeetalo okogera maaso n'okulaba mu bannaffe aba security kekeetalo okogera maaso n'okulaba mu bannaffe aba poliisi abagenda maaso n'okukwasaganya embeera naddala okusingira ddala entambula y'ebidduka mu bantu abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino gwe asula eno tolina buzibu bwonna bwogenda kusanga nga ofuluma okuva gy'osula ntegeeza ku mmwe abasula mu bitundu ebya anaalya kyali wajjala n'okwetoolola wano mwabasulayo ate wali mbeera yonna gye mugenda kusanga nga ebatataganya kubanga ekyammwe kyo tekirina buzibu bwonna abalina okutataganyizibwa oba abagenda okubanga batataganyizibwa yemmwe abaagala okulabika ati ate mwakisesinga ekifo kino nga temulina lukusa oba nga temulina stika zibakkiriza kulabika nti mwakisesinga ekifo ekyetoolodde Namugongo ekyamaanyi kyolina ekisoboka okukolebwa kwe kulamaga ng'era okulamaga bwe kuyitibwa kubanga wano wokka bwe tuli olaba embeera eriwo nti mmotoka tezikkirizibwa kulabika nti ziyitawo wano okwambuka enaalya n'okukkirira wali e Namugongo kumpi buli kkubo erituuka e Namugongo liteereddwamu abasirikale aba poliisi ne traffic okulabika nti bagenda maaso n'okutayiza ebidduka okulabika nti byeyongerayo mu maaso era nga bwogenda maaso n'okulaba era poliisi etutegeezezza nti kujjako oluguudo lwa Jinja Road lwokka lwe lutalina buzibu musobola oddukozesa nga emwagala naye enguudo zonna ezivaako nga zigguka eno sizaakwakisesingibwa abo abatakkirizibwa kulabika nti ati batuukayo nga balina ebidduka ab'ebigeremwe temulina buzibu ngera boogera maaso n'okulaba abagenda ku biggwa by'abajulizi e Namugongo bo batambula bulungi nga mugenda maaso n'okulaba naye ekizibu kya bidduka tebikkirizibwa kulabika nti biyituuka eri naye wabadde wateekereddwa parking nkiwuliddeko wano nkitegeddeko nti bannaffe abakozesa stickers emyufu be baadde bagambye nti okwakisesinga Namugongo balina kuyita kyali wajjala via Semambo Road lweno lwe tuliko balegende bayingire wali e Namugongo n'aba red stickers babagambye nti bajja kubanga basobola
basobola okulabika nti bakisesinga ekifo ekyo nga bayita wano. N'olwekyo nammwe abagenda maaso n'okutulaba nga babawa stickers emyufu parking zajjudde dda erudda eyo naye nga kyekyo ekiri awo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti mmwe mwenna abali mu bitundu ebyekyali wajjala mu bitundu ebyekira mu bitundu ebyetolodde awo mmwe mujja kuba nga musobola okufuluma naye okuyingira we wagenda okuba akanyambereke. Kati gwe naava ewaka nga ogenda ku mirimu gyo oba ogenda okukola byolina okukola kugamba ekintu kimu nti waka komawo lwagguloko nga embeera etereddetereddemu, otherwise mu kiseera kino atojja kubanga osobola okulabika nti oyita mu kitundu kino nga otambuza oba otambulira mu kidduka kyo ate kijja kubanga kisoboka gwe muganda wange ayagala okuyita olaba kati oluguudo lukalu bwe kalukalu kummwe abafuluma n'abayingira ekikkirizibwayo kiri kimu abo bokka abalina ebibakkiriza ate nga kakati batandise n'okurestrictinga abo ebikkirizibwa bye balina okukkiriza. Twakitegeddeko nti pulezidenti y'omu ku bagenyi abagenda okubeera ku bijaguzo bino ebibadde byayimirira emyaka kakati ebiri nga tulimu COVID-19 era tusuubira nti y'omu ku banaabeerawo. Ekyo kyo nakyo tubajja kubanga oba oliawo abagenda maaso n'okumwaniriza nga banamwaniriza. Naye jjukira olunaku olwaleero lwakuwummula mu ggwanga Uganda nga abannaffe ab'enzikiriza ey'abakatuliki ne bannaffe abaprotestanti bagenda maaso n'okkuza olunaku olwa bajulizi ng'ate naffe twagala obategeeza ekintu kimu nti era olunaku lwe lumu olwaleero tubajjukiza nti ku House of Prayer Ministries International waliyo okusaba kwa kukeesa obudde era ffe enguudo zeeyo azo teziggaddwa ate n'abantu awo nawe bajjira enguudo abava erudde eno temujja kufuna buzibu era tusuubira nti zibabadde bakuttekuttemu na wano zijja kuba zitadde. N'olwekyo tubagamba ekintu kimu nti ku House of Prayer jjukira tuli mu kusaba n'okusiiba waliyo okusaba okukeesa obudde giyite overnight olunaku olwaleero yo tewali embeera y'amakubo kuggalwa nga bwe kiri Namugongo gye tuli sayidi eno. So bonna abagenda okukwetabamu temweraliikirira ebiri eno eyo tebigenda kubeerayo. Muhammad Wamala ne ttiimu nga bwe muli mu studio ekiri wano bwe kiri abantu bo bagenda ngera bulijjo bwe bakola naye nga enguudo zonna eziyitawo oba okutuuka e Namugongo zigenze maaso n'okulabika nti ziggalwa obutakkiriza bidduka ebitakkirizibwa kubanga byakiseesinga ebifo ebyo okubanga bigenda mu maaso n'okubya akiseesinga. Ekiri wano kyekyo kye tubalaga embeera yeeyo nga bwe mugiraba ssaawa zino. Twagala tubaze mu studio bannaffe bagende maaso n'okuweereza naye nga enguudo ezituuka e Namugongo ekyo ekiriyo kyekyo nga bwe tukibalaze abali ku Soul TV abali ku program Omusunsuzi enkya ya leero. Muzinda Lukango badize mugende maaso n'okuweereza naffe katandule ku bigera ate tubatuuseeko embeera emiridde etya mu bitundu ebyenjawulo mu bitundu ebimu obukuba butonyerera enguudo ziseerera n'olwekyo abavuga ebidduka mubeere nga muvuga mpola mpola mwewale okuleeta obubenje kuba gasinga agajja eno kuliko abantu abatambuza ebigere. Omuzinda Lukango baddize mugende maaso n'okuweereza. Robert Mutebi tweyanza nnyo alipooti yafulumya ejjo eya KCCA yategeezezza nti abannaffe abakozesa boda abantu be basinze okuba nga batta abantu balaze sports ez'enjawulo ku bypass wali bw'ogenda mu junctions ez'enjawulo abantu basinze okubeera nga bafiira. Abantu baagala kwambala helmets kweta helmet nazo zennyini nfu emipiira mikyamu nali nengira munaffe commissioner traffic Lawrence Nuwabine ng'alambika n'agamba nti emipiira wiiki ewedde yokka baafunye obubenje obw'enjawulo naye nga buva ku mipiira nga baagala okukola study ey'enjawulo oba research ey'enjawulo ku mipiira egitundibwa nga yeebuza is it about emyaka ebiri ebidduka gye yamala nga tebitambula eja COVID-19 wali eri nti ebidduka ebisinga abantu babajja emipiira egyo ne baddamu nga tebasoose kukola saavisi ya mipiira oba nayo gyali gibaza okuba nga giyitako ebbanga oba quality yennyini UNBS emipiira bwe giba giyingidde gye bagigulayo nabugabo newala yonna emipiira gijja nga gyayitako dda oba mbeera ki kuba balaze nti obubenje bweyongedde nnyo naddala mu kibuga Kampala. Tekiva ku nguudo ebiseera bisinga kiva ku bavuzi oba oliawo n'embeera ey'ebidduka byennyini bibavugiramu. Anti era bw'otunuulira ettundutundu eddene ate liddayo mu buvunaanyizibwa ne bubanga bw'abakulembeze baffe gavumenti yaffe. Kati bw'ogamba nti omupiira bw'ogamba nti helmet ezambalwa abantu teziri ku mutindo ekyo si buvunaanyizibwa bwange. Nze ngenda katale ne bajinguza kubanga ebiseera ebisinga kizibu okwawula ekicupuli ku original. Ono ayina ekicupuli naye ajja kuguza bbeeyi y'emu akusobozesa okulowooza nti kiri original ate akuguza akola ki akuwaana. So kakati bannaffe awo be balina okukola ku bintu ebyo okusooka. Ekirala ekizibu kye tuyina
be basajja baabwe ku kkubo abamu olabanga ekidduka kiri mu mbeera mbi naye olw'okubona afunyiza ekikonde n'omugamba weeyongereyo kati olabira ddala nga ebimu ku bo weewaawo baddereeva bavunaanyizibwa naye ng'ate to a greater extent bannaffe bano be balina okunyweza olukobalo batugamba ffe tunyweze kubanga bino bisimanyi speedi gavana simanyi musibe emisipi kanywo kawunyemu bali bakaita kawunyemu ezo enteekateeka zonna zalinganga zireetebwa kuyambako okukendeeza bubenje naye ate waliwo bazireeta ne ziba z'amaanyi nnyo omwezi nga gumu ebiri esatu ogenda okulaba nga biweddewo kakati be balina omulimu omunene ogw'okusooka okutereeza then ebisigadde naffe tuterere kuba ne bw'otunuulira ebizibu ebyetoolodde abantu oliraga nze tebantawaanya ogenda okulaba ng'omuntu ayina ekimunyiga muli eri munda oli tasobola kulaba muntu nga ye akuulise n'obuwumbi nga busatu nga mu nsawo tayinaamu ate ng'onatuta obuwumbi talina kibonerezo kyakoze eki kyafunye bingi nnyo ebibeera bitambula mu bwongo bw'abantu especially engeri gye tuyimiriddemu kati mu nsonga y'ebyenfuna actually era omukulu w'amala yogedde kwa lipoota eyo era ogenda okutaba nti emyaka egyaleetedde mu lipoota egyebadde gigwa mu bubenje emyaka 2 mpaka 29 abatambuza ebigere bugaali ne pikipiki nja kwogera nnyo ku pikipiki nti bwetunula ddala is it Nigeria by the way basinze okulaba nga pikipiki bazigwa mu kibuga Lagos ate ewava zokadde okusobola okulaba nga tebulizitambula ndowooza nga ffe tuleme okukopa nteekateeka eri mu ggwanga era Nigeria kyofa kyayogerako ekyokutendeka abagoba ba bodaboda ndowooza bodaboda tukirize buli kintu kijja n'omulembe gwakyo kijja n'enkyukakyuka yaayo abo kiba nga kyekigenda okutuyambako okukendeeza ku bubenje naddala mu bitundu by'e Kampala n'emirwano wangera ogenda okulaba nti akabenje kano bekatabamu piki kabamu mmotoka bekatabamu piki kabamu piki muntu ng'atomedderawa pikipiki ekitegeeza nti pikipiki ye main cause y'obubenje ku nguudo ez'enjawulo tukirize tugaane tukirize enkyukakyuka tusomesebwe okusobola okulaba nate nga tukendeeza ku mbeera eno otherwise aba pikipiki ndowooza tetwagala tulabe ekyabadde mu Lagos kubanga amaanyi abakulembeze bagalina tukirize enteekateeka ebeereeteddwa okusobola okulaba nga tumalawo ebiyinza okutujja mu bulamu bw'ensi eno kale katulamuze Tamale Wilson akadde kano atuwe message yamanya ekidduka kyo kubanga bino bimu message yalina okubanga agawa gwatambulira ku luguudo ali ku kidduka bwe tukomawo tulaba ati betugenda okulaba ebiri mu Daily Monitor wano mpola mpola. Mpola mpola katumudire mzee Tamale nga asokusa okuterera awo mpola mpola tugenda tulaba Daily Monitor mbadde nkugamba wano nti abajulizi balina ebyafaayo bingi eri eggwanga erya Uganda era emyaka 137 nga tebabuuse mu lunaku na lumu okugenda maaso kubanga babajjukira wano kale ebifaananyi babiraze wano bw'otula ku lukalala wano n'amanya gabo abamu Lugarama Yusufu Kakumba Mako Serwanga Nuwa bangi bw'otunulira abakatuliki baali 23 baali 22 abangirikani baali 23 n'abayisiraamu baali 17 naye abakyala ndowooza ate tebajjumbira nnyo nteekateeka eyo ndaba abasinga banowa Mawaggali buuza abali awo bazekketa Kizito Lwanga olaba nga abasajja be basinga kati kiki ekyattisa omwana ono Kizito omuto zikiriza bamubuuza naawe omuto koye nti yes Kizito omuto era kyova olaba Kizito omuto wa nkizo nnyo mu ekereziya yabagamba ekigambo kimu bwe yali agenda maaso okusanjagibwa yabagamba goodbye ngenze mweraba goodbye my friends we are on our way. Abajulizi bano buli omu alina ekyamagero kyagaba bwobeera osabiddemu okusinziira ku ekereziya katolika si nti bonna bali awo lwakuba nti babeera celebrated bonna nga olunaku luba lumu olw'okuba celebratinga Ponsiano Ngondwe gwe babbulamu ewano ndaba n'ekijjukiza ku lw'esalaama yono Javira Musoke Kirigwa Jo Anatoli naye ndowooza abantu bano tubayigeko ku bigenda amaaso mu ggwanga okwewaayo
omuntu oba waddeyo ku kintu osobola okuba ng'okituukiriza okwerekereza abana abantu mutuna gino emyaka gya kivubuka ekibeereza nti beerekereza ebintu bingi myaka 25 erimu omukulunda ba Mathias Kalemba emyaka 50 abana bali 4 2 16 17 35 so tuyige nga tugenda mu maaso ndowooza bannaffe abagenda mu nteekateeka ez'okulamaga tuleme genda kulyayo mbizzi na mwenge tukole ebintu ebyo bitututteyo muli okusinza naye osanga omuntu nga kimututte genda kulya mbizzi na mwenge kubba nalumiddwa nnyo alipoota eyafulumiziddwa poliisi ebakuta bodaboda 30 nga babba busobo abantu abazze okulamaga can you imagine nati abana bakatonda bwe basinga ne Dr. Stephen Mukatonda Dr. Steven Kazimba nga naye alambika nga bw'ogambye message mbere ya kusinza na kujjukira you emulate faith yaabwe gye balimu singa kiteeke mu mbeera yo gwobeere omujulizi omulamu bali ekyabwe kibeere nga bagenda bo bakola sacrifice yaabwe naye gwe omulamu aliwo ate obeere nga nawe otambuza message eyo living righteously obeere nga otambulira mu kkubo eggolokofu togenda mu gundi eyo mbeera yakutaataaganya mirembe gy'abantu kubba kukola bintu bitajja mu nsa bitali byansa mu ggwanga erya Uganda kubanga era bw'oba owulira obubaka obutambula okuva mu bakulembeze b'enzikiriza bakulaga nti abantu baneeno okufa kwabwe baali bakkiriza Katonda ne bagamba ffe tetugenda kumuleka kakati gwagenzeeyo Katonda oyo gwe gwokkiriza mwabanga akugamba nti genda okole kino oyo oba olina okwekebera kubanga Katonda abantu bano gwe baafiirira okusinziira ku bubaka obutambula ebikolobero ng'ebyo abikyawa amazima tulina ogakulembeza mu bye tukola yenno eyagenda maaso okubanga abasanjaga mukajanga yafa emyaka nga 21 emabega naye nga entaana ye gyeri wali ebuyonga ekakiri Hoima Road era yafuuka kya bulambuzi wano batulaga nti gyali bagamba nti ba grandchildren oba abazzukulu be bagamba nti it was an order from above family yo bwegamba abantu abagendayo bamugagala muvunaana nedda tebamuvunaana kubanga kabaka Mwanga yalagira anti family bwetandika okwewozaako nti order from above nizo gamba nti waliwo ebitagenda kabaka Mwanga yalagira nti mubaleete ekyafuula Namugongo babuuza nti batuuse batya nga baga nti batuuse Namugongo bajjanga babawalula kwe kwava erinnya Namugongo naye nga lwakuba nti bajjanga babawalula babuuza nti batuuse batya waneeno Namigongo tibajidde babawalula buwaluzi nekifuuka Namugongo ensonga lwaki amatulaba ndowooza ebifo ebimu mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba tulaba bakadde baffe mu nzikiriza ezo batuwako bifo ebyo waliwo abagenda babayisako ndowooza ne mowini eyo ekifo kyenjogeddeko ekyawali ekisalaama ekkubo ly'omusalaba lyawukana ku bajulizi ekkubo ly'omusalaba kubeera kubonaabona kwa Kristo Yesu babajjukirawo bayitawo independently naye kati baneeno bo bakukkiriza bano babeera balamaga tebabeera na marked points ze basobola okugamba nti obaze zino ekkubo ly'omusalaba ddyo bali maakinga ne bamanya nti wano Yesu we yatuuka naggwamu amaanyi wano we yatuuka omukyala n'amusiimula mu maaso wano we yatuuka nga bafukamira nga basabirawo essaala naye baneeno eŋŋendo zineeno ze batambula okutuuka e Namugongo era nakyo kibanga kikolwa kubanga kwewaayo bakukkiriza kulaga solidarity ebyo bwe bityo naye nga tewaliiwo essaala za nkizo zoyinza kugamba nti zoogerwa naye ekkubo lya musalaba it is basically akutunuulira lugendo lweyatambula ng'ayolekera musalaba era buli we batuuka bagenda abadimaketinga ebifo ebyo n'obasanga nga bafukamidde basaba bakola ki naye nga kati kuno kuba kutambula nti tukooye tuwummulemu kiggwera Namugongo wennyini ku kiggwa bali eri we baali bonna aba Yohana Maria Muzeeyi baani Javira bangi bonna naye Mwanga tumuwa credit olwakino kye yakola singa tebaafa tusanga singa neddiini ensi ekulumuka okuva yonna gyevudde abavudde Kenya n'abantu tebantegedde bulumi bwa ddiini mu mawanga nga gaffe wano mu Africa kubanga omuntu okuvayo ogamba nti gambe tosinza kino agamba nti nkubuulire ngenda kukifiirako oyo omuntu taba wa muzanyo onobuuza nti gwani tinze mawaggali buuza abali awo bazzeketta tebali basajja abali staunch ndowooza bulaba omutima ogwo ne bafiira mu kukkiriza ono alese eŋŋamiya nayo yeetabe mu kulamaga
oba zekola ssente bakulaze wanene abasuubuzi bagenda maaso n'okubanga beekolera ku nsimbi okuva mu balamazi abagenze naye abamu babadde beemulugunya bwe ebintu tebitambula bulungi abamu ku bantu wano bawadde ensonga ez'abatutte e Namugongo ensonga mpitirivu nnyo abamu ku bo beesunga kufuna ku mazzi okuva ku kiggwa ate abalala balina ebirwadde eby'enjawulo oza twalabye n'ab'emyaka 8 nga batambula era okutuuka e Namugongo era bagambye nti babeere conscious ensonga za SOPs personal security ne hygiene tetwagala kubaveeyo baveeyo nga waliwo kikolere ekibaluseewo kidysentre kidayoleya ndowooza abantu abeera abangi hygiene ebeera yeetagisa ne security bonna abagenze si balamazi muyinza okubaamu abazze bo okukola obukozi ate nga bakolera mu nsawo z'abannaabwe kunyakula busimu kubba bintu byanjawulo bunekeresi bintu nti bwe bityo byonna byonna ndowooza babeere nga bali cautious eri ebintu byabwe n'eri obulamu bwabwe mu nteekateeka eyo bafanda ababiri mu bitundu by'Isingiro ababadde baagala omuwala omumbu eyabadde omukozi ayambako mirimu ewaka mu maka aga ssentebe omu mu bitundu byeyo omu yakubye munne essasi n'amutta nsonga za laavu za muwala maid sigamba nti abadde mukyala naye nga bonna beesanze nga yasobola kulekera munne omunatta munne wano batulaze nti eyali minisita Aiderios Nantaba minisita omubeezi w'ebyettaka gye buvuddeko wuuno ate agugulana ne banneyibabe ensonga za nsalosalo era za ttaka ojja bisomako wano obitegeere biri mu Kayunga Town Council omukyalo omubaka wuuyo baagala kwerula mpenda za ttaka wano nze ngendako bya mizannyo omupiira jja wano ndabawo enteekateeka za Crossed Cranes bali mu kulaba nate nga Djibouti eno nagyo balaba tebagenda okugitwala Makero University bagamba nti beetaaga okuba nga bawungula naddala ku nsonga z'emidaali ojja kubisanga wano midaali gyaki ojja kuba obiraba wano mu Telmonta owalina ndejje nabo balina kiboogeddeko wano mu nteekateeka zaabwe baagala kikopo ki midaali bakukumba bikukumbe kati bava mu kuwangula President Yoweri Kaguta Museveni bamukulaze wano gye buvuddeko waliwo ambulensi ezaatongozebwa mu bitundu by'e Kalangala eyo nga z'amaato babuuzizza nti abaffe ambulensi zino zinaasobola okuba nga zikolera abantu nga bwe beetaaga ku mafuta gano agalinnya buli lunaku luli batugamba lita y'amafuta eri ku 7 yali mu bitundu by'e Kalangala Kalangala eyo olaba eno gye bagamba nti teekamu amafuta kale katudde tulamiza yitamale atubeere nga atubulira message ye entambula ebidduka tumaze okugiraba ate katubuulire kikyotekedde okuba nga omanya ng'oli ku luguudo wakati mu kwetangira okukuma ekidduka naawe okozesa oluguudo okusigala nga oli mu sheepu nnungi katono nnyo katumugyewo naye okoze kikulu nnyo osaana okwebazibwa gwe kennyini atumbudde Soti TV mu kaseera kano weebale nnyo weebalire ddala naye nga twagambye nti wiiki eno yonna olunaku lw'eggulo tubadde tukuwa nga omuntu omusekinnoomu osobola okuleetawo enjawulo ku luguudo osobola okutuuka nga oli mulamu bulungi nnyo n'okola byokola n'okomawo ng'oli ku luguudo senga weekuumira mu kumanya n'omanya nti ddala ŋŋenze nange mmanyi kyenkola abantu bangi nnyo batomeddwa ku makubo naye nga bali ku bigere abantu bangi nnyo bali ku bugaali ku piki bali mu mmotoka ez'enjawulo batambulira mu mmotoka ez'enjawulo ezisaabaza abantu ate era bali ku mmotoka oyinza n'okuba oli muntu gwoba otya ddala nga ne bwogamba nti nze ndi ku mmotoka ndeeta matooke gange ndeeta nte zange nze ndeeta bimera byange oba ndeeta ebintu byonna ebiribwa mu Kampala nga toyinaako ka knowledge konna ku kidduka n'engeri gy'okozesa oluguudo ekyo kikyamu osobola ddala butereevu nnyo okuba nti si buli kaseera mbe ogenza oyigibwa okuvuga oba oyige okubanga okanika ekidduka ekyo oba kinedda naye oteekwa okuba nga oyina knowledge ku nkozesa y'enguudo gw'ow'ebigere nga tonafuna kidduka kyo mu katagole ez'enjawulo ze nababuulidde mu types za transport zonna ne mu means za transport zonna mu types nakubuulidde omuntu agenda ku mazzi n'alinnya eryato n'alinnya mmeeri n'alinnya ekidyeri naye nga talina knowledge yonna senga ekintu kibaddewo neetaasa ntya ku mazzi
so kyandibadde kirungi nnyo olaba kati nkwadde ekyokulabirako mbadde njogera ku nguudo zokka naye gwe okimanyi bulungi nnyo nti embeera esobola okukwata ng'oli ku mazzi oyina woogenda okusala katugambe ogende ku saidi ery'endala mu lyato ku kidyeri oba ku kisamba oba ku kintu kyonna kyonna ky'oba olina so ekintu kyonna kisobola okubaawo naye kyandibadde kirungi ojjosomesebwe neetaasa ntya kikye nnina okwambala ne bwe mba nga saagenda nnyo mu maaso mu kuwuga naye nina ekintu kye nnyinza okwambala ne kinyamba okufulootinga nti abantu abasobola okulisikuwinga oba okunyamba okuwona okufa amazzi ago we bansanga so n'olwensonga eyo kyandibadde kirungi nnyo gwe omuntu ali ddala individually osobola ddala okuba knowledgeable n'oba ng'ojja n'otendekebwa mu kintu kyonna mu types of transport ne mu means of transport osobola okutuuka ng'oli mulamu ate era otuukirize ebigendererwa byo n'ebiruubirirwa byo. Yes, watu mzaita mali watu wadde message eyo director country view driving school wano atandika kuvuga bidduka bino ebyokulukalu naye omulidde ate nga n'ensonga endala agenze mu nnyanja banafu boogenda okulinnya amazzi wali badde nga noza nawe oli cautious beera safety tips zino ozeetaaga kubanga ogenda kulinnya lyato eryato lyetaaga andika akati byonna era bagamba ennyanja ettaki etagimanyidde kitegeeza nti obeera golowooza nti oli muvubi okimanyi nnyo singa tebafiirako bulijjo mpozi gamba nti batuyambire ddala buno obukooti mubuyita mutya reflector life jacket kazi bambala reflector mu kifo kya life coat jackets kakati ekyo balina okutuyamba ba quality yaazo etunulwemuko kubanga si buli agenda okulinnya eryato lino si buli agenda okutambulira ku mazzi nti amanyi okuwuga naye wakiri oyinza okuseeyeyezaako ne bwe ziba dakika 15 era omuntu agala okudduukirira aba asobola okukola kijjukira akabenje akaliwo ku boat cruise mugijjukira nti abantu bambi baali tebalina ngeri gye basobola kweyambako naye wakiri akakooti ako kalina engeri gye kakuwamu that confidence naawe kale wakiri newoba tomanyi kuwuga n'okubakubaako era kalenga so kakati ekyo kye balina okutuyamba mu mbeera eyo omutindo gukomewo weewaawo ndowooza byonna tebali tubyogerako enteekateeka y'obubenje naye twali twogera ku nsonga ya boat ambulance oba marine ambulance naliyo president nga azitongoza ambulance ezaawe mu bitundu ebyenjawulo ebiri ddala mu mazzi mukono amorata kalangala buvuma districts ezirinaanye kale ziri mu bizinga naye mu mbeera eriwo kati nabo basaasira okugeza eryato okulivuga eno boat marine gundi eno okugivuga okuva Entebbe ogenda e Kalangala n'okudda ekozesa liita 3 ez'amafuta liita 3 bw'ogenda kati ku current gundi pump price eyinza okuba nga etwala ndowooza 1.7 million that is one route to and flow abalidde ku beeyiye eno kale mbalidde ku yeeri kati nga kasanvu 15 ku kasanvu nanga kati awo eyo gundi emu take emu 2 fro erina 1.7 maintenance y'amaato gano eyinza okubeera enzibu naye nga gayinza kubanga bagateeka nga galina buli kimu saturation galina blood sugar because bitya byonna oxygen bagaleeta nga gali facilitated bulungi buli kimu ekyetaagisa okuba nga kibeera mu ambulance mwekiri naye gajja kulema kukola lwa mbeera ey'amafuta oba ne maintenance yaago kyekiyinza okulemesa enteekateeka eno ate oba oliawo malungi ejja kuvaayo nga tufunye agawerako kubanga bw'omanya nti wakiri buli kizinga kiweereddwayokko kale ng'amaato 2 agatasobola kuvaawo awo manya nti kisobola okuyambako kolaki okukatinga costs kati ekyo kyoyogedde kyefaananyirizaako bannaffe aba factory eya sukaali yabadde mu bitundu bya atyaka ebikajjo bijje busoga bivuge bitwala obituuse eyo ndowooza olaba nti n'obuwumbi 16 gavumenti ze yabawa just okubuspendinga ku transport tikyali expensive so kakati kijja kuba effective nga kimaze okubuna mu bizinga ebisinga obungi mu Uganda naye bwe tuba nga tukyalina ge tubalira ku ngalo kiyinza okututawanyamuko gayinza okusigala nga gali awo nga geetoololerawo mu bitundu by'Entebbe awo ne ku muliraana awo naye nga ku bantu abamu si ku buli omu kati gano agazze tujja kibala nti ye mulagali upgraded
mwabalala mugende ekiruddu bano be babeera bakola ki bajje eno mu bino eno wali facilities ezikola ki ezeyagaza so kakati tulina kukkiriza bukkiriza Katonda nti ensonga eyo eteekebwe mu nkola gabune mu Uganda awo kijja kubanga kiyambako kendeeza engendo obuwanvu bw'olugendo n'abantu ba bulijjo basobole okugasobola kubanga ambulance zino kati ffe naffe abawangali eno ku lukalu oba weetaaga ambulance ebiseera ebimu tulina abannaffe abakulembeze abazidonatinga naye ne bakusaba amafuta mu butuufu nga bakusabye amafuta ga mutwalo gumu n'onoonya omutwalo ne gubula n'okomekereza nga ambulance tokoze eki togifunye kati kubamu akafaananyi ku bannaffe abo babeera bagenda kukola batya kubanga era bulijjo tubalaba naddala abakyala ababeera mu mbeera ey'okuzaala ogenda okulanga bagamba nti bambi yafiiriddwa omwana naye n'afiirako olw'obukoowu obwabaddewo ate eryato just eryato lya bulijjo nga bastruggling okufuna amafuta ag'akasanvu naye nga ne gabalemerera kati olwa ambulance eno ebitundu bino betwogerako ebimu byali sooka ne bifuna amaato agaali gakola nga ambulance amaato ekyagatwala agamu bagabbamu engine agamu gaafa maintenance nefiira ddala ne gasitolinga ne bagasibira ddala oba ne bagadookinga ne gataddamu kukola amala ne gabulira ddala naye okugula eryato oba okugula ambulance kirala ne bw'ogula ambulance nga nnungi nnyo naye nga gy'ogenda okutwala omulwadde eri wafu kubanga ambulance yo kyekuwa kyebayita emergency service obujjanjabi obusookerwako obwamangu bakugjewo bakugje ofunye kabenje bakuteeke mu ambulance bakutwale mu ddwaliro naye bw'osanga mu ddwaliro tekiriiyo mulwadde ajja kufa ate no baidha otunula embeera ya bannaffe ababeera naddala ku nteekateeka z'okunyanja okusomozebwa kunene nnyo okugendera ku ntambula ebikozesebwa n'embeera zaabwe eza bulijjo ate bagenda okulaba nti bebumu ku bantu abasinga okuba nga oboolyawo baleeta ku nsimbi olw'ebintu oboolyawo ebivaayo oba n'ensimbi eziriyo nti bw'otunuulira boolyawo n'okubonaabona kwe bayitamu omuntu ayinza okuba nga nawula ku mubaka migadde abamu kwa babeera ku bizinga kulembera abantu beeyo nga alaajana olw'ebitongole bimwe ebyateekebwa naddala ebitongole byateekebwa ebikwasisa amateeka ku nvubu embi nti ate amaato yingini zaabwe oba olizikomekereza nga oba olyawo zitwaliddwa niweebuuza nti kati abantu bagenda kuyambibwa batya mu ntambula zaabwe yingini ezitutte amaato gakutte enkola y'emirimu tetambudde bulungi ndowooza okusomozebwa okwo okuliwo ate bwe kijene ku kino ndowooza ekyamafuta ate ogenda okulaba nti in fact abamu ku bantu abasinga okuba nga batwala amafuta agawerako bannaffe ababeera ku nnyanja nti yadde naffe ababeera ku makubo tukozesa amafuta naye ate ye w'oku nnyanja akugamberera nti bakozesa amafuta agayitiridde ate bekituuka ku nsonga nti engeri gyagenda okuba nga engeri gyegagulwamu olw'ebbeeyi eyitiridde egenda okulama nga ndowooza nga kibayingira ndowooza wakyaliwo okusoomozebwa okwongera okuddaabulula embeera y'abannaffe abaliyo either ku ntambula yaabwe ey'oku mazzi ku by'obujjanjabi ebiriyo embeera zaabwe ez'obuntu okusobola okulaba nate nga buli kimu kitambula bulungi otherwise bannaffe abo tebali bulungi mu mbeera emu oba endala Uganda ndowooza nsi nnungi kubanga mu Uganda temuli tendekero lya ndowooza livuga ligiza abantu kuvuga amaato oba ebinaala oba ebibyeri waliwo zirabyeko mayigira Kenya nzeyita amale babivuga batya nzeyita amale aleka ayina kubanga gwe olinnya mu lyato gamba Katonda bwe weegendereza abasinga obungi abavuga naddala emmeeri tebatera kuba bannayuganda either abamu Tanzania oba abamu na Kenya kola okunoonyereza abasinga obungi naye tubayita bapayiroti waliwo ettendekero lirina okuba nga litandika ndowooza abamu na Kenya oba muna Tanzania okutendeka bannaffe bana Busoga ndowooza university egenda okutandika emmeeri byonna ebyo meeri maato binaala biki kati bano bannayuganda bagenda digiriza kondakita w'emmeeri tumuyita tutya kondakita kakati abo ababeerawo kuweereza n'atambulira mu mmeeri eyo okumala ebbanga naye bya seetulamu nga bwe tulaba seetulamu n'ayigayigamuko naye ng'era ono abeerawo wano takola ki tavaawo gwe kola save ojja kulaba nga bannayuganda batono nnyo bannayuganda tukwata bendera mu buno obwato okuba wano nawali kubanga tuli bavubi ate nga ffe tukyasinza okuba ne percentage enene eya Lake Victoria so kakati tulina opportunities water cover 30%. Nti olaba akaana katandise kato kagwa mu mazzi kakoze eki katandise kakubye enkasi kakoze eki olwo kabeera kagenze kasimbudde so kakati amaato kyova olaba nti gatwangwira nawe ekituuka ku mmeeri genda ku gundi ezisinga obungi olabe bannayuganda batera koma ku bino tukoze kino na kino kyova olaba nti n'oluusi
ekyo kankirekeyo naye kambeebaze okubanga mutambudde naffe mu programu yaffe ey'omusunsuzi. Nkujjukiza nti lunaku lwakutaano tulina okusaba okugenda okukeesa obudde ku Kananiland leero tulina okusaba okugenda okukeesa obudde, so n'olwekyo jangu otwegatteko ate nga ne lankyawa gyeri okusaba n'okusiiba kukyagendera ddala mu maaso. Mukama Katonda akukuume ebyo bikole tusobole okutuuka wali eri ku Vision Night nga buli muntu Ssekinoomu alina obujulizi. Weewaawo netegamba ekigambo kimu oba bibiri, yagala ensi yo, yagala kyokola. Good morning. Tujja kusuka olwaleero twagala okwagaliza bannaffe bw'oba otambula okugenda Namugongo tambula bulungi. Caution, beera conscious eri security yo, eri hygiene ate eri safety yo. Otambula ku luguudo agenda ovuga ekidduka bw'onooba ovuddeyo ate mu kusaba okw'ekiro tugambira nawe obeera cautious mu kutambula mu kkubo n'okulabika nti tubagaliza buli kimu kitambule bulungi ne weekend ennungi. Katubagalize akadde akalungi katutende munnyo ku makya mubeere bulungi.